Guy ng'agenda abeera mu bufumbo bwe butambula kinnawadda naye era ng'omwana w'omuntu ng'agenda asooberako ebbali okkakananga ebbali azaddeyo omwana. Omukazi w'ewaka amuyinamu omwana omu. Biyitiŋŋana bitambula agenda okubiwulira nga kisusse nti omuwala gwe yazaalamu omwana ebbali omwana si wuwe. Amutwala amukebera. Amala okumukebera agamba lindako. Omwana w'ewaka ng'agenda akebera omwana w'ewaka. Omanyi kye bayita okukola loosi emiryango n'emmanju. Katutandike story eno giwa obudde ojja kugitegeera. Kantandikire na lessons eziri more of the story. Nze mba nsookerako nga sinnaba kusembayo. Nze nga nze my opinions. Abakazi tuzannye nnyo ka victim card kano. Tukazannye nnyo ne tukisussa. Ne tukisussa. Kuba ffe tumanyi mu relationship ffe tuyisibwa obubi. Ffe be bakyawa, ffe be balumya, like ffe be bakola obubi mu relationships. Ffe ne twefuula nti mu relationship tuba tuli perfect. We are vulnerable. Bakayita ekigambo ekyo kyannema okwogera by the way naye nga nkimanyi. Like tuli oba ngambe like we are delicate. We are like glasses. It's us they break. The men don't. Abakazi tuzanye nyako ka kaadi. Ne twerabira nti munnaye guno omukwano tuba tugulimu abantu babiri. Bw'okola nga gwe kikuluma ne pati eri kigirumya. Omanyi abasajja nabo bamala ne bakizuula nga edda abasajja bayendanga nga balowooza abakazi basonyiwa obwenzi. Naye ate teri mukazi asonyiwa bwenzi. Just abatannaba kufuna kyakukola. Naye abatakusonyiye beerekereza bwerekereza. So kati nabo bwe bamanya nti obwenzi buluma nga abakazi batandise obbendako ne babizuula. Ne bamanya bwe buluma abamu baakyusa ne bakendeeza balala baayongera mu maaso ng'omulimu ogw'okwerumya mu mukwano we guli. Naye tulekeraawo okuzannya nnyo ka kaadi akabakyala tukazannya ekimala. Yesawa tulowoozeeko ku pati zino ze tuba nazo mu mukwano, other parties, because this thing we are two in one. Kankigambe bwe ntyo. Ne sayidi endala etugirowoozeeko nga tukolako ebintu ebimu bye tuba tukola mu mukwano. Ojja kulowooza kwokoze katono nze ebbanga lye mmaze mu mukwano. Gwe kyolowooza nti kitono ku sayidi yo. Ate munnaye ku sayidi y'oli gw'oli naye mu mukwano kye kinene. Ate wandikola ky'omanyi nti kye kinene ennyo ngenda mmulumya. Ate ne kitamuluma. That's so disappointing. Your intention was to hurt someone ate ne kitamuluma nga gw'obadde olowooza. Ate n'akulaga nti akatono kaakoze nga gw'okalaba katono ne kamuluma nnyo. So ekyo nakyo nkiyize mu mukwano. Era abakyala kati guno omuze gwe twakoze ngenda ku like nga Seggirinya example eriwo live example mugenzi Seggirinya nga bwe baatwala abaana be ku dyeni abaana bataano oba abaana bataano ne bazuulwa batwala mwenda ne kizuulwa nga abaana bataano si ba musajja si ba Seggirinya naye ng'ate abakazi be bamugambanga bano abaana babo. Omanyi waliko abakyala obusungu bwe tukolesa mu mbeera ng'eyo nga tetutuuka mu mbeera eyo. Abakyala tulina obusungu bwe tuba nabo. Nonga musajja n'ayenda nange kamwendeko. Naye nzijukira Mr. Soza atera otugamba nti w'otuuka ng'awo noba so si kwendera mu maka ga musajja nobawo. Naye abakyala abasinga obungi tulowooza nti akageri k'oyenze tebalimanya. Kati nno abasajja nga bwe balekayo obujulizi nabo ne bazaalayo abaana. Ate ffe abakazi munnaye we tugenda okwenda tukyerabira. Naye naffe tuyinza okudda n'obujulizi. Wabula ne twendesa emotions zaffe koza abakyala ebiseera ebisinga we decide according to our emotions. So obwongo bwaffe kye butugamba. We fight that inner person in us and we go with our emotions. Kyokka ne twerabira nti gye tugenze ate ffe ebizibiti ebyaffe tugenda kubeera nabyo paka. Omusajja nno ye waagenda eyo n'ayenda ebibye n'azaalayo obwana bwe osobola n'okubamanya ku lufu like ng'omusajja afudde n'omanya ne baleeta buleesi baana n'omanya nti bane guno omusajja bulijjo gwenda. Olwo otegeera nti munaye omusajja wabadde yazaalayo abaana ebbali naye ate gwe akomyewo mu maka nti okomyewo n'olubuto. Kati okomyewo n'olubuto Kannagirinya k'oleese wamu. Ngenda kolesa example ya Seggirinya. It's the names I'm going to use. Kannagirinya k'oleese wa Seggirinya nga Seggirinya atandika ogamba naye nga Nagirinya ono embeera gy'ayeeyisa. Nga sigirabangako mu baana b'ekkobe. Ab'ekkobe nga tetweyisangako weetuti. Olwo akantu katandise okujja mu bwongo bwe.
naye osanga ono omwana kati ate abakazi abamu tulina akamwa Mukama yatutonera ekitone ky'omumwa n'okulangira. Omanyi tulina bu tricks nga obuntu tulowooza mbu buluma abasajja bwe twakwata ng'abasajja bwe baatulangira mbu tetuliimu sukaali mbwe era tulinga ng'olwazi tulinga Namberudda tulinga Sahara nabo bakimanyi nti bwe bakatulangira tulumwa kati naffe tulinayo bwe twakwata. Tomalaako abo abaana boolaba nasi babo tomalaako nze n'abaana bange tobabala elelelele kasajja gwa kampi oli kampi mu haiti era oli kampi ne mu haiti kusozi muto kwegamba ne twekalakasizaawo naye olowooza abasajja obugambo bwe tubagamba bubava mu bwongo ngaffe bwe batulangira obutakuumuka bwe katakuva mu bwongo naye akaakaba aba akakulwamiza. Olunaku Nnagirinnya lwalweyisa obubi ajja kajjukira anti Nnagirinnya yakuba banne, Nnagirinnya yatagambwako, Nnagirinnya yalina buli ddalu eritali accident ne tusobola linnyonnyola nga ne mu kika kyewabwe talirabangako musajja wattu ng'alyoka ajjukira kali ke bwamugamba kozi yaŋŋambako nti simalaako naye omwana ono nga yeeyisa bulala ng'atandika okugattagatta. Bw'amala okugattagatta agenda kugamba abaana abatwalako out daddy's day out ajja bayisa ku gundi ku ddwaliro babaggyeko samples omusajja akomewo akubalanguli anti ajja kusanga ng'era mutuufu yatutte mwenda bana be babi oba okitegedde bataano si babe kati ogenda binnyonnyola otya ebyo ajja kujjukiza n'okujjukiza ewamugamba nti abaana era si babo era nze musajja gwatamalaako ajja bikujjukiza kuba amaze n'afuna n'obujulizi obulaga ekyo abakazi kye twerabira nti ffe obujulizi obwaffe obulaga nti twayenze tetubuleka bbali gye twendedde tukomawo nabwo ewaka ekyo abakazi bateekinge notes on that. Obujulizi obwaffe tutambula nabwo nti twenze obwaffe tutambula nabwo omusajja obwo bwabulekayo abasajja batusinga bintu ebimu tukkirize nti ebintu ebimu by'abasajja tubireke. Now there is this guy, I have known him for years, very long. We have been friends for very very long. Mumanyidde emyaka egisoba ne mu 10 nga gisoba mu 10. So omusajja ono yali akola safari alina abakazi be ow'ewaka gwatwalanga mukyala we gwalekanga mu nnyumba mu maka ge ng'alina n'omukyala muyite Kyabbali ng'alinayo ne Kyabbali we. Omukyala ono wewaka ng'agenda afuna olubuto ng'azaala. Jjukira omusajja ewaka asulawo olumu tasulawo, olumu asiibawo, olumu n'asulawo bw'atyo. Naye omukyala ono naye alabika yali yafunayo ko tukiyite kapanado ndowooza bwe mba nkiyita ow'ewaka tumuyita omukyala omukulu. Kati ng'omusajja ono lumu ajja atya okufuna Kyabbali ono aba ali ku mulimu kuba Kyabbali yamufuna ku mulimu w'akolera. Manya abasajja bano tebenda wala nnyo era oba oyagala okumanya bbaawo gy'ayende tebenda wala kozi naawe kennyini naawe omukazi gwe weekube mutooki olowooze abakwana bali ludda era bali awo mu area mwoli mwe muli abakwana okitegeera kati ne bbaawo tonoonyeza nnyo wala bajja kati ng'enkuba ebasisinkana lumu mu ofiisi nga balimu ne Kyabbali. Kati jjukira ono mwami oli mukyala ate nga olaba muntu n'akusikiriza naffe abakazi tukubwa n'ogamba gundi oyo ankubye sigamba okukubwa enjaga ngamba okukuba fiziko n'olaba omuntu n'ogamba naye gundi oyo andabikidde bulungi bwekuba kumulya nkyogedde Mukama ansaasire bwekuba kumubwebwena mubwebwena oba okitegedde. Kati n'omusajja naye ng'endowooza yemu ebali mu bwongo. Enkuba bwe yabatabukira bagenda ku Old Trafford ne basamba omupiira gwaggwemu nniiyo Kyesigi ng'ebatudde Chelsea goals 3. Chelsea eyakubye kaname kubuzaabuza bintu. Chelsea yakubye Kyesigi goals 3-0 saze engulu konako nkayisizaawo sinnaddangulu kati n'oba omupiira gwabwe gwaggwawo gutyo. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda balina promotion omwezi guno ng'olina omukisa okufuna ekibajje eky'ekirooto kyo ku bitundu 5 ku 10 ebisaliddwako. Kyentegeeza promotion eno ekibajje eky'emitwalo 5 kati giri 25, eky'emitwalo 8 kati mitwalo 4, obukadde 2 kati kakadde kamu, bukadde 3 kati kamu kitundu.
omwezi guno gwoba okozesa omukisa guno. Kakati njala kutegeeza oba olina sente ezisasula ekibajje ekyo n'okitwala good. Bw'oba olinako ntono ng'owulira tezinnaba kuwera tolinda ziwere, kwata odipositingeko mu mwezi guno ojja kubanga okyali mu promotion. Ne bw'onoomalayo ekibajje eky'oluvannyuma lw'emyezi 6-5 era ojja kusigala ng'okifunidde ku 50%. Aisha Najjemba Furniture Mart Ebbanda bakulindiridde mukwano ku screen nga bw'olaba ennamba eri egi. Mama Aisha Najjemba ajja kubanga akukolako. Oba oyagala kugenda ku showroom wennyini Ebbanda, tuka Ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls. Side etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Najjemba Furniture Mart. Mukwano genda abenga akuweereza 5 ku 10 ebitundu bisaliddwako. Lwaki tokozesa omukisa gwa 50% discount nga weefunira ekibajje eky'ekirooto kyo, ekibajje kyonna kye weetaaga. Kati no omupiira gwabwe gwaggwawo gutyo nga Chelsea ekubye PSG goolo 3-0 ate gwe gwali ogwasooka ate nga ye final. Kitegeeza nti omukazi yavaawo n'olubuto. Omukazi nga ye yagamba yavaawo n'olubuto, ye story gye yawa omusajja. Kumba omukazi alabika yayinayo naye ng'alinayo omuntu we okitegeera. Kati ng'omuntu oyo ng'era yamuwadde olubuto olwo lwe lumu. Kati ng'olubuto olumu lufuniddwa bataata babiri. Ate abasajja mwegendereze nnyo. Abasajja kano k'abasajja. Nabagamba kapa emmese bwe yeereetera kapa tegirya. Naye abasajja olw'okuba okirabye kitiribiita ne kikwereetera bwe n'ogamba kino emmese bwegejje ekyaba ya kapa ng'okwata mmese ng'ogikola ki ng'ogirya. Emmese eyo gy'olidde ezze n'obutwa ezze bukutega enoonya weeyitiramu fe abakazi tukolesa abasajja n'abasajja namwe mutukolesa naye naffe tubakolesa. Ekyo nnyongero kibajjukiza abaana ab'obulenzi. Tujja bakozesa ate tubakozese mu nsawo zammwe n'emibiri. Kuba kati fe abakazi osobola okufuna olubuto naye n'ogamba omusajja gwe ndufunyeemu n'agenda kululabirira. N'olaba nga tagenda lulabirira n'ogamba mala okunoonyayo anaakigattawo nti ono wanampaayo 5 oli n'agattawo 1,000 nja kuba mpita. Kati ekyo abakazi tuba nakyo mu birowoozo. Kyemmanyi ne sisita wa phone kye yalina mu birowoozo. Omukazi oyo oyamala wayita weeks 2 ng'agamba omusajja ngamba Kyabbali atali mukyala wa waka. Mukyala waka ye twakitegedde dda alina olubuto already n'okuzaala asulirira. Kati Kyabbali nayo wayita weeks 2 nga ne Kyabbali agamba munnange ebintu biri bye twakolanga enkuba etonnya nti byazizza omuzigo nti ate kyogere ku mwana gwe nti ndi lubuto nti tekisoboka nti ndi lubuto nti omulundi gwali gumu nti munnange ndi lubuto tolina wookiwakanira koozira naawe omusajja era omala n'okibalabalamu n'ogamba munnange nze ataakola. Oliko wano brother yatugamba mbu yamanyi nnyo okuwithdrawinga money ku sente ku mobile money era ye ne withdrawinga sente ku mobile money bali tebateŋŋana. Naye brother gwe Katonda akulaba. Oba olowooza biggwayo, sente zo teziggwayo zimanyi okuwagamira mu mikutu gya network. Era lumu teweegaananga olubuto bw'oba owulira. Era abasajja mwenna abawithdrawinga sente ku mobile money mu ngeri eyo nze mbabuulire temwegaananga embuto. Sente olumu zikwatira mu mikutu gya network. N'oddamu on'okuba like n'oddamu withdrawinga esente omulundi ogwokubiri kati ziri ezasigadde mu mikutu gya network ze zisookayo munda gwe n'olowooza wabadde nnyo Promax. Ekyo nkibiseeko atakitegedde mbuuza Mr. Sozali alina emyaka 2 n'okusoba. Naye nga omusajja naye n'abalaabalamu n'agamba kisoboka. Kati ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa agamba tundilwedde okulabirira olubuto nti oke era ng'amufunira waabeera ng'olwawasa abakazi be 2 ng'afuuka Haji wa Akibiri. Alina ono ow'ewaka alina n'ow'ebbali naye ng'agamba ow'ebbali akageri kekiri nti munnaye Kyabbali ebintu bino byatugwako byali bya lumu sikwagala nina omukazi. Kati ate abakazi twewala okutugamba mazima. Omusajja akugambye amazima sigenda kuwasa naye ndilwedde okulabirira omwana weesibako waaki akugambye amazima olunabaawo ng'okaaba omusajja atanjagala era nsula mu nnyumba ewange tajjaayo yagambye amazima. Akugambye ngenda kulabirira n'olubuto
ate gwe omulaze nti nange nkwetaaga naawe kennyini omuntu nkutwaliramu nze sajja kwetega kufuna lubuto lwokka naawe omuntu nali nkwetaaga. Omusajja mugamba amazima, mukwane bulungi bwakugamba nti munnange ebyonkwanye kuba naffe tubagaana nga batukwanye, naye oba omukwanye n'agaana kkiriza. Kkiriza nti omusajja namukwanye n'aŋŋaana kuba abakazi tukwana na bigambo tukwanisa bikola. Kati ono ye yayagala olina okumpasa oli musajja wa buvunaanyizibwa nnina okufumbirwa. Nange nnonze ekyapa mu mannya ga mukwano gamujja wange. Tuwage ekyapa tekiba mu mannya go kuba omusajja akugambye nnina omukazi. Ekyo tekiba kyapa kyo. Naye gwe n'okyesibako mukole transfer amannya gadde muga ekyapa kidde mu mannya go tekisoboka. Tekisoboka. Okyo waddembe eryo takikola. Dembero yagaba ebyapa ng'atunda ettaka. Ekyo takikola. Kyokamba mu by'okusaga, just I'm motivating myself to give out this because it's so hurting and I don't want to be emotional. Wakati nga omukyalo oyo olwamala ng'alaga omusajja nti akkiriza tikituufu ogenda kubeera kumpangisiza mbeereyo ewange. Naye olowooza yatuulayo. Wayita emyezi mubale ng'ono yazaala dda alina omwana we ow'obuwala ngamba mukyala w'omu maka. Kyabbali nga yeetwala akabakazi tukakola nnyo. Abakazi b'ebbali baagala nnyo okwerabisa eri abakazi abakulu ne balowooza mukazi mukulu aba takimanyi nti gy'oli batumanya. Naye nange nali mbaddeko lwaki ngambye batumanya. Nali mbaddeko dda Kyabbali sijja kwegaana nali mbaddeko Kyabbali. Naye nali simanyi nti munnaaye ndi Kyabbali. Naye nga ye nnamba emu amanya. Bamanya nti gye muli naye n'asirika nga ye obufumbu bwe n'ebbaawe abyagala. Okitegeera bwe n'ojjayo weerabise. Era nze bbaawe yansuddewo era ndyeyo siratandabirira ali kulabirira ggwe zitandabirira n'olubuto lwange. Olwo alumbye mujja wabimwamu alayita mumatize nga waaliyo ko mujjayo olijjo nkimanyi nti gy'oli gwe wayonabeko nga nzize ku mulyango gw'olowooza simanyi na gy'obeera. Kati buli omu asigala ewuwe. Oyo n'agamba mujjange oyo tajja kunkolera kye njagala kuba tuba twagala lutalo. Abakazi ogenda okulumba mujjawo oba oyagala ki? Si lutalo. Naye n'otuukayo n'osanga ng'oli bamubuulirira nga naye kennyini ne yeebuulirira n'atakunyega n'olutalo lw'onoonya n'atalukuwa. Kiruma. Okitegeera. Kati teyamuwa lutalo munnange ng'onaddayo ng'alumba bbaabwe. N'osuula mu nnyumba okanya kumpa byakulya amulabirira amuweeza emmere amuwaneeza nti n'entu. Kati ne weebuuza omukazi ajja yagambirawo from day one nga kisiina gye nkutwala. Lwaki oba weesiga ku muntu? Bugenda kuwangaala emyaka egiwera 10 bw'ajja kuyiga okwagala. Abakazi tukimanyi omusajja kyakubuuliddeko mu ntandikwa kyekyo. Bw'oba obadde kamereke kaakulyako wabbali ne waali kutwala n'akuteeka mu nnyumba era alifunayo omulala. Era n'asigala ng'akuliirako like nga akufunirako ebbali. Ng'oli kamereke ng'eyo jjajja n'akubegako ne yeeyongerayo ne waba yakutongoza n'agamba nti gwe mukyala era akuzimbidde ennyumba yo kangeza akuzimbidde ebwebajja n'akuteeka ebwebajja mu maka era ajja kwenda kuba kye yakulaba mu ntandikwa nti wali wa kamereka bbali era ky'ogenda okuba. Abasajja batono abakyuka batono. Ate babeera bakkakkanye bukkakkanye so si abatakyuse baba bakkakkanye. Abasajja labu yaabwe tejja buzzi tebayiga kwagala. Akwagala kuva mu ntandikwa. Ate laba batakwagadde tagenda yiga kwagala kuba kye kimubaddeemu. Mu bwongo bwazze na kintu kimu kyokka kyakudipositingayo sente zimumazeeko mirembe mu bitundu bye mu disitulikiti ye ey'Ekisoro. Sente ziba zimumazeeko emirembe ng'anoonya wazidipositinga. Kati wabanga kulabye nga dipositi kubanga nkayite ntya naawe ne weeteekawo n'ogamba bandipositingemu kyagenda okutwala. Tajja kyuka batono ku 10 kuliko omu abasobola okukyuka kuba bo tebayiga kwagala. Ngaffe abakazi mugeze n'omusajja simwagala ngenda kuyiga okwagala nja kuyiga omwagala. Abasajja tebali bwe batyo. Omusajja aba takwagadde mu ntandikwa era aba takwagadde. Tajja kuyiga kwagala. Ajja kugumiikiriza bugumiikiriza like mwegumiikirize. Akugumiikiriza naye nga kati munnaaye omukyala bukya ku makya ng'azaala Kyabbali waffe nga naye yazaala omwana wa bulenzi.
naye jjukira omwana ow'obulenzi oyo gwazadde ne Kyabbali akimanyi bulungi nti omwana oyo si wa mwami wa bandi yadde musibayo, naye ekirungi nti omwami oyo yali wa buvunaanyizibwa alabirira. Omusajja aweeredde omwana, alabiridde omwana, naye omwana ng'ebintu byakola byokka nga walayi mpozi nakolesezza bampindi nga mu kika ky'ab'empindi tebibangayo. Omusajja nga atandika agamba naye ono omwana ebintu byakola bino ng'ewaffe sibirabangayo, omwana ye mubbi, omwana ye mulalu, omwana yakola buli kaze. Omusajja oyo nga bukyakumutanga naye wenva eno safaari gyendi kuno ngenda kukwata omwana oyo omutwale ku musaayi. Jjukira nze ndi mukwano gwe eno yonna emboozi gyaginnyumiza n'omugaa gundi kakkana abaana be babikola, abaana babeera abalalu watandikwa tusabe tusiibe, tusabye tusiibye nange neegase mu kusaba n'okusiiba. Nja mbagulira ensonga zange lwaki neegatta mu kusaba n'okusiiba, gye tujja mu maaso ebimu stay tuned ndeeta ensonga lwaki neegatta mu kusaba n'okusiiba. Munnaye tusabidde omwana waffe tututa abasirikale bakubye ku mbooko awa anti embooko z'abakamalayika taziwulira ne tutwala kuba tusingakoko ku maanyi agasabula basabuleko nga wa nga kyali teyeenyeenya omwana waffe ow'obulenzi oyo nga babeerawo omuntu omukulu yavana ku ssomero gye yasomeranga nga naye ku ssomero omwana mu mwaka gumu ng'asomera mu masomero ng'ana anti tulina mukuumira ku ssomero aleme ate kudda eno waka kutabula waka kuba ate wabeera ewaka kiralamu ate wadda ku ssomero naye lulala kwegamba nga tuli kuleebuleebu wa mwana. Omuntu kyava atugamba naye omwana ono tusake tusiibye yadde ndi mulokole, naye omwana ono yandibanga ekika gye bamugaba si kyekikaaki. Kati ate ejjukira noono taata w'abaana Haaji waffe, naye ejjukira mu bwongo bwe mwekali alinga like nga mu bwongo bwe naye mwekali agamba naye omwana ono nedda. Kati nno obuzibu bwe buli Kyabbali waffe yamala n'afuna obulwadde oba yali kansa, Kyabbali waffe ng'afa tatulaze taata mutuufu ow'omwana. Awo ndowooza kati awo tusitiriikiriremu nko a moment of silence. Kati ekitegeeza nga omwana yonna yonna gy'alina okukulira gye birina okugendera. Kati ate omwana n'atabuka butabusi kuba Kyabbali waffe yafa omwana oyo nga muto myaka nga 3-4 Kyabbali n'afa. Omwana gwe njogerako saa zino alina emyaka 11. Masses Quality Beddings e Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Olwoba otuuse ku nsonga ezeesigika mu beddings, oyagala mifaliso, masuuka, bed cover, pillowcases, munango oyagala zi blanket z'omulembe, zi mosquito nets, byonna ojja kubanga obisangawo eby'omulembe. Zino carpets, zino ironing boards night ku screen kolagana bukolaganye ne Masi ajja kubanga akubuulira bye balinawo, akoleza ebifaananyi, londako, bakole delivery wama ekintu kibeere nga kigguka. Kati nga taata agamba naye ne bwekizuula nti omwana si wange ngenda mugabira ani, ngenda muteekawa anti nnyina yafa tandaze konze fe abaana ab'obuwala tuseera ne bannyaffe. Nazaalawo gye wazaala omwana oyo alina ky'amanyi. N'agamba kati ngende mutuukirire ntya mubuuze nti munnange eyanzaalira omukazi eyanzaalira omwana muwala we alina keyagambayo konze nedda tusobola okufuna abakazi abakulu ne boogerako naye ne bamubuuza obanga maama wo nti funayo abantu abakulu ne boogera ne mukulu munnaabwe ne bamubuuza omwana teyakwayo kokkaama ng'omwana atutabuseeko. Tagenda okulaba nga tekitumalira ngo naye alina ennyonta ya DNA ng'emuli bulala naye ng'era yali alina okugikola mu ngeri yonna kozi kiringa nnyonta. Omuntu aba alina ekintu ky'ayagala bagamba curiosity killed the cat. Omuntu aba alina ekintu ky'ayagala aweweera amaze ekikola. Kijjukira eri ku ssomero wali atuwadde atugamba omwana ono yalibanga abanja kika kye nga bukya ku makya nga safaari eggwa nga akomawo waka ng'akwata mwana ye mwennyini n'agenda ng'atwala mwana wa bulenzi, omwana wa Kyabbali results zigenda okudda ng'omwana wa Kyabbali tabangako wa musajja. Ekitegeeza nti ebbanga lyonna abadde akuza omwana ng'alabirira omwana nga si wuwe. Naye ng'era back of his mind tabeeramu
era abakazi mukimanyi nti babeera bamanyi balaba abasajja si basiru wakusirika. Abasajja those responsible men sina man kuba banjiko like abawerayo 5 mu Uganda nga n'owange mwomutadde abo wange ali ludda kyonna kyekiri nga n'owange mwomutadde kuba naye alabika ali responsible yonna gyali batono naye babeera bamanya just asirika busirisi n'agamba for peace to reign let me keep quiet. Ate n'agamba omukazi ono kamumpime ndabe amagezi ge gagenda mumukomyawa like alituuka ku ekiseera ne yeekuba mutima n'agamba omwana amazima oba aligamba nze amazima oba okitegeera. Kati in this case ate maama Kyabbali yali yafudde. Ng'olunaku lukya ku makya nga luza lusizidda ng'omwana si wa musajja. Omwana oyo mu butaba wa musajja, omusajja yagwawo ekigo n'awunga pesha nezigenda omukuba naye nga yagenda just mu bwongo bwe oba okisuulira naye era obasansa gy'oyagala oba ogimanyi oba toyagala bagambe nti omwana si wuwo oba oyagala bagambe nti wuwo obadde olowooza bubi naye bajja ne bakonfaminga kyobadde obuusabuusa amaanyi gakugwamu kuba ate kasi talina gwagenda abuuze malaalo era ng'asirika ng'alabirira mwana we era ne gye yazaala omwana ku sayidi y'omukazi talina kye yali abagambye nti nakola okukebeza omwana oyo n'ensanga ng'omwana si wange nakati akyasirise kati aba akyali awo atunuliriza wuti singa akantu kasala mu bwongo bwe gye nasookeddeko eri obbagamba abakazi tulangira nnyo abasajja batulangira obutakuumuuka naffe ne tubalangira obutawera era abasajja era ne tweyogeza n'abaana si babo nga tuyomba n'ajjukira mu bwongo bwe nti mukazi we ow'ewaka yali amugambyeko nti nga bayomba mulumu naye gwazunga totuula waka nenze n'abaana b'oba obala owange mugjeemu bw'oba balabala byana byo byozaddeeyo ebbali oyo ate ne gwe nazaala ebbali liza zikomyewo si wange ate ne mukazi wange wewaka we yali ayomba yaŋŋamba wembambala abaana bembambala mbale ono w'ebbali ye omwomumaka simubala kuba yali amuzaddemu mukyala wewaka nga yamuzaalamu omwana omu kyava agamba ate nze gwe baŋŋamba okubala ate gwe baŋŋamba okubala nsanze si wange kati ekitegeeza ne bano omukazi yandi bano nga yali mutuufu nga kituufu naawe waka si wange ngadda waka ng'agamba wawaka mukyala ti wangi mwami ntwalako mwana tebaali waka baali ku ssimu ekozi baayawukana dda emyaka nga5 emabega yayawukana n'omukyala baalemererwa omukyala byayagala bingi nnyo ate omusajja byali tasobola muwa omulundi gumu kuba tasobola kubanga oyagala ssente ate nga n'obudde obwagala ng'oyagala ebintu by'ebbeeyi abakyala oba oyagala eby'ebbeeyi omusajja wo musuubira obutabaawo kuba tebigenda kati katasobola kuwa budde na ssente tukikkirize tasobola kuwa full time gye weetaaga nga gwe omukyala ate ne ssente azikuba kati olina olondako kimu waba full time saba full time ofa obwavu mubeere baavu bwe ziba ssente muleke akibalansinge mu ngeri ye gy'aba asobodde bw'okitegeera kozi ogenda omukkiriza ng'era omubuuza munaye muba mwekwana mubuuza okola mulimu ki nti munaye nze nkola safaari nvuga tuleera oba okitegeera n'ogenda okukimanya n'omwagala ng'okimanyi nti omusajja gwe njagadde tagenda kumpa budde naye kasita ssente akola ki ssente azimpa apazaali kazizibeezibeewo okwo ku bituli kati ne bano nabo wekyali ng'agenda nga amuweereza mesegi ng'amugamba mbadde njagala kulaba ku mwana ngende mugulira ebidda ku ssomero ttaamu eno yennyini gye tulimu amugamba okeeka muleeti ono ng'avaayo gye yanobera ng'aleeta mwana mu tawuni nga mwana amukwasa kitaawe gwalaba kitaawe ng'omusajja atwala mwana ku ddwaliro ng'amukolako tesiti ngadda omuwala mukulu no naye ali myaka 10 nga 12 koza beesinga myezi ne ono omwana wa Kyabbali ng'ajja ng'amala ng'agamba omwana mama we wakubuuza mugande tuva kebera amannyo kozi juzi awo yaŋŋamba nti amannyo gakuluma kati tufale tuva kebera amannyo nkyoke taata era n'omwana we bataamubuuza naye teyanyega kubeera n'omwana tabeera na mukazi abeera na jjajjaawe azaala omukazi oyo azaala mukyala nnamba emu ng'omwana bamuzaayo wa jjajjaawe nga buli omu akwata gagi bizaawo kizigenda okudda nga kituufu omukazi kye yamulangira
ekyo simanyi kuba simulabangako kale tugendangako ekyamulibwa nze naye nze omusajja muta tigendako kyamulibwa naye ne Katonda ndaba n'omukono ogwanise okufiira mu kitooke kya gonja ng'obukuba butonyerera simanyi oba bwe bamulangira nti musajja gwe tokola towera kalabe abakazi bwe tulangira abasajja ebyo musajja gwe tomalaako sibirinaako obujulizi naye ekituufu kiri nti nga bwe yabimulangira byali bituufu ozi yamugamba omwana siwuwe abale wa bbali era kyali kituufu ng'omwana siwuwe n'agwawo ekibbo omusajja ono gwe twogerako awezezza emyaka 35 awezezza emyaka gya 35 yadde yayenda ku ntandikwa n'ayenda nekyabbali naye weegwasooka ate gwegwakoma teyakiddira yabeera nnyo faithful eri mukyala we era mukyala we yamanya era ne yeetonda n'akola buli kimu ng'abasajja abenze we bakola abategeera kuba bamu tebeetonda era teyaddira bwenzi kuba yali ayagala nnyo mukyala we naye nga woomanya obwenzi tebabusonyiwa kati mwaligambye ye yayenda naye ne balyoka ne bamwendako omukazi ekitegeeza omukazi w'omumaka yayenda ne bbaawe tannayenda kitegedde kuba omwana w'omumaka mukulu kuwaakya bbali kitegedde kitegeeza yayenda ne bbaawe tannayenda ye yasooka bbaawe obwenzi kati omusajja results zigenda okudda ng'omwana siwuwe ng'agwawo kigwo ate atandika kunkaabirira munnange nkubuulire nze n'ekitonde ekikazi sigenda kiddira ekitonde ekikazi bannaye kwenga bamawe bagamba mbu sitaani namulabi ate sitaani mukazi noono naye alabika yamulabako ng'ate sitaani kitonde ekikazi kati awo we tuli ssaawa zino yagenze n'agamba mama w'omwana ono yali mukyala we ex-wife we n'amugamba nti naye mukyala kuba yali takimugamba nga kitutte ebbanga ng'asonda maanyi ng'asonda maanyi gamugamba gwe bala abaana bukyanga badda ku ssomero tetuli mu myezi ng'abaana bali ku ssomero naye abadde takimugambanga ng'akisirikidde era yatoola school fees za ttaamu eno ng'akimanya omwana gwatulera school fees siwuwe n'agenda n'agula engatto n'agenda n'akola shopping ne waayali addayo mu safaari ze n'abateekerako ssente z'okugira beekuumisa ez'omwana ez'obuyambi nga bw'abadde akikola myaka egiyise bwe yaddamu n'akikola naye ng'akimanya omwana gwakikolera siwuwe naye bwe twali twogera ne mugamba nti kati nga tumaze okunyiigira omukazi ne tumala ne tunyiigulukuka omwana omuntu ali mubuzibu kati ssaawa zino si ye mukazi leka kubeera nnyo wattima kukotogera mwana ono kuba ssaawa zino bw'ogamba omukazi n'omugamba ssaawa zino kuba naffe bitusobako osobola okubeerawo naye nga mutima gwo naawe okimanyi nti naye ono omwana bambi alabika waagundi oba waagundi nga tomanya ani mutuufu abakazi tulekerawo okwekaza n'okwekaza ne twekaza bannange omukazi asobola kumanya nti tosobola butamanya nti taata wa mwana kisoboka babbulo kisoboka basiisi n'otamanya ni taata wa mwana ni nannyini lubuto nga tomumanyi sitole ezimu ziwuliddeko wano ng'abawala bagamba bennyini nga ya confessing taata w'olubuto no nali simumanyi omutuufu nali simumanyi kisoboka ne mugamba kati leka kubeera musajja wa ttima otuuka ku point erema kugamba mukazi wo omwana oyo aleme kumanya kuba wano mwenna abakulu mwekyakyane buli omu yakyawa munera buli omu yamuvinga on naye omwana ono mumulese mutya kuba kati akyalina emyaka 12 bw'aba akizudde kati ssaawa zino tekigenda muluma nnyo ng'ate wali kizuulira myaka 3 oba okitegedde nti ate tebantutte wengenze ate ku lumbe lwa kitange katugeze mungu abajjuludde agenze ku lumbe lwa kitaawe nti ate kati gyazuulidde nti munnange ono teyali kitaawe ye gundi kyova olaba gwe totudde fe abaganda tutuula kabalaza yagamba kyova olaba gwe totudde kabalaza anti ono si ye kitaawo eyo tokya omwana aligibeyaringa ku myaka egyo mugimuwe kati ng'akyali muto tanaba bitegeera bw'ali kula ali bigattagatta n'agamba naye ekirungi baŋŋamba obudde bukyali ati abakyala bannaggirinya be tulina ne baseggirinya okakasa baseggirinya 10 boogabira sekawagga oyo kawagga babe oba naawe kennyini weetaaga okwata abaana nga ne bbaawo talina kikkolera otaasa abaana waliko eyagambye ku social media okwo ti ffenna ne batukwata ne bakwata bakitaffe ne batutwala batukebera DNA
kati tunaba kunyiigira bano abakoze eya Sseggiri. Teweemanya na kibuuzo ku nsonga zonna ezeekuusa ku ttaka nga tulina Dembelio Properties and Associates. Olina issues oyagala kugobera ku kyapa kyo, oyagala kugobera ku biwandiiko by'omukwano, waliwo wano ate ono administrator watusumbuwa, ate omusikafuusa ekirala mukwano gwange, ate kakati endagaano, ate kakati ebiraamo mukwano gwange, byonna bajja kubanga bakukwasaganya. Ate nga nkujjukiza nti waliwo estate ebulamu gyeza ku Lwemityana, kilomita 2 okuva ku Kolaso tuke ku estate, amazzi n'amasannyalaze weebiri 5 ku 10 y'ekyapa ku milioni 13 ez'ensimbi za Uganda zokka. Okumanya ebisingawo ku screen olaba enamba Dembelio Properties and Associates. Madam Nacha Beatrice mwebuuzeeko ku nsonga za estate eyo n'ebifaawola awali ettaka, mukwano ojja kubanga oyambibwa. Natekereka yakoze geni eya Sseggiri naleka ye taata w'abo abaana abalala. Yabadde afa kinensi. Kujjako nga yabadde naye ayagala ku mugabo gwa ssente. Naye yali eggyeko dyeni oyinza okwesanga naye mwana wa Sseggiri. Anyways, neegumya bwegumya neekwata ku bisubi mbawe story eno nga siri emotional. Naye nga twakutte ne bagamba bbaawo gw'olina osobola okuteekawo omukono bagutemeko nti abaana ab'omulinamu 7 bonna babe okikola. Naye nga kyekireeta ebyo, we can sit and talk. Bbaawo mutuuze wansi omugambe nti mwana kino ne kino nnumya, bw'agaana okyusa gwekyuka negukyuka, tofuuka mubi kumufaanagana. Mwenkanenkane nti bananga nnumya nange kamulageko nti nange nyina abankwana. Fe obujulizi tetubuleka gye twendedde, tudda nabo. Bo we benda balekayo obujulizi, fe we twenda tudda nabo eka. Naye ke bali buzuula bajja tutema. Bano abasajja bakambwe bajja tutema. Bwe tuvaawo abasajja tebalabirira baana, ffe tubaleetedde obutalabirira baana. Ebimu ffe tubireese. Siganye eriyo abakyala abalungi nga they have played their part. Masha Allah, Mukama bawa omukisa. Naye eriyo n'abakyala nga naffe twalema. Tulekerawo okwefuula abatuukirivu mu kazannyo kano ak'omukwano. Si ffe batuukirivu ffekka. Tetuli batuukirivu byonna. Naffe tusobya. Bwe tuuzaako bbaawo mu luvannyuma lw'emyezi omubuuza eti naye mwami taata gundi kamubeerefu abali mu long distance relationships bino bya boyfriend girlfriend matana bagamba nti kangende tanikobeera ne Kawagga mutwale eyo ebbanga omubuuze naye Kawagga ebbanga lino lye tweyagalidde naye muli kiki kyenkola ky'otayagala. Tetubibuuza wabula tubirinda ne batugamba kanagamba mukyala nno munnange ekyo ekintu kyokola kikyamu n'olyoka weekalamu nanti tetukkiriza nsobi zaffe. Tujagamba n'abasajja nabo tebakkiriza zaabwe. Basajja ensonga lwaki adda waggulu gwe nodda wansi. Sigenda kizzaayo, si kizzaayo Mr. Sozo era tokitemamu, tokatemamu basajja. Era ensonga lwaki bo tuba twagala obbakwana tubeetega bwetezi tetubalumba direct mpozi bali abaakala. Naye omukazi alina mwensa ojja kwetega naye nga tomulumbye direct, ate ye waaba akwetaaze ajja maaso go n'agamba Nakawagga onkubye ate gwe kyotasobola kukola. Tukkirize nti abasajja basajja to tubaleetedde okugamba nti era nze omusajja n'abasajja nabo bafubye nno nabo okugamba nti nabo bakyete abantu bamu babalabe nga si basajja. Naye there are some men who are trying. Let us not. Omanyi bagamba waliwo akasambu bakayita kasambu akatavunnamira Bayaali. Muyita Bayaali siri musomi nnyo wa Bible. Empulira nnyo basista yange bagamba mbeera mugenda kusigalayo walisigalayo akasambu akatalivunnamira Bayaali. Mulimu abasajja abatanaba kutuuka kweyembeera gye tusuubira nti abasajja mwe bali. Naye olw'okuba tulina mentality z'abakawagga abaatusookako ne batudisappointing, soka tuli mu kusiga ensigo byegenda otulemerera. Tokyakaaba nnyo mbufe tulabirira abaana ne mu bufumbo ne bwobanga oli mufumbo n'osigala nga gwe alabirira abaana oli ku nsigo bali gye baasiga. Tuli kungula bye tutaaliwa. Kati gw'osuubidde ono gaayi gwe twogerako mwene emboozi alina buzibu ki? Era omukazi olowooza ali mu mbeera ki? Omukazi agenda okudda mu musisinkano olowooza agenda kubeera agenda muyisa ati? Kuba saa zino takyesiga kitonde kye bayita kikyala. Kati ate gwe tugenda okuteeka ku kaweerege lwaki otwala abaana bange ku dyeni anti yakamuzaala waati
noba nga wakakazi anagamba nkatwala ku DNA ate abakazi tuyombe omusajja tanneesiga ererererere insecurities zibeerawo naffe tuzirina nga bwe tukebera amasimu gaabwe nabo tubaleke batwala abaana ku DNA abaana ab'olunaku kuba ffe tubibaleetedde ffe tubibaleetedde ateeke ssente ze waalaba oba okitegeera anti bukye ku makya abaana ab'obulenzi bano be tuzadde bano abawulira anti kati tusazeewo tubeekulize abaana nze ndi single mother ekigenda obeera mu baana bano betukuliza generation zino ezijja maaso ndalamu kuba kati n'ebitono bya bitono nnyo ebitono bya butono obusonga butono oweereza waneno story y'omwana n'ogamba naye tukyalimu obuto ng'abakyala tukyalimu obuto oyajja kuŋŋamba gwe nga tonnafumbira oli mufumbo luddawa nze ndina obuweereza nina ministry gyempeerezaamu batugamba tetulina kufumbirwa kyokka just wabeerayo abantu nga wali agamba nze n'obufumbo nga takyagala bwagazi nze saagala kyagala ekintu ky'obufumbo kuba nali mbaddeyo kati nali mbulabyeko bulungi just bwakya ku makya neŋŋamba this is not my calling nga tewali angobye ba okitegera nga ne kawagga akyanjagala naye just this is a by the way nkikuwadde nga answer otuwa ekiseera abasaba abakazi n'olaba ne weekuba mutokinogana naye n'omusajja kyampa nze si kyendi kumuwa nze nja kubagamba kinze ekinnemesezza lwaki siri mufumbo nze nalaba ng'omusajja kyampa kingi nnyo ku kyemmuwa lwansonga ekintu ky'obufumbo tekyali mu nze ngenda okulaba nga musajja wattu ate ebyobufumbo abulimu nnyo ate nga nze omukazi si buliimu neŋŋamba wano nno ndi mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu neŋŋamba sigenda kukuriyetinga nsigo embi ne mutuuza ku mmeeza ne mugaa kawagga ondaba nze kino ne kino mu bulamu bwange eno ministry si yange naŋŋamba oke okoze kirungi n'oŋŋamba nga tetunaba kugenda wala omenya omutima naye it's understandable era nituuva ku mmeeza buli omu n'akwata agage oba okitegeera ekintu ekyo so kati tuleke abakazi tukyuse mu neeyisa abasajja bano nabo tubalumya ate ffe tusiga bino ate era ffe tugenda obikungula nze gwe omusajja gwe nnumizza ate ajja kusanga nakawagga omulala naye olw'okuba nti nze namulumya ne mmulaga obuyaaye bungi nnyo kati nakawagga gwaguddemu yagenda okukafiiramu mpozi n'akatalekeka basingle mothers tukimanyi ssente muzikoze muyiribye mulabiridde abaana bammwe naye guno omulanga ngukuba ne bakwano bange gyetambulira bino ebintu byammwe abakulu mubigjeemu abaana taata w'omwana ono ne waba talina kyakuwa naye okumanya okusinziira kuva ku gwejjukira olunaku lwe mwafuna abaana abo oba omwana oyo omwana teyabasaba teyabakaka nabbakaka mwali mukunyumirwa kwammwe ne mumuleeta ku nsi so omwana ono yeetaaga figures zombi bbiri mu bulamu bwe taata w'omwana oyo waba akyaliyo mulamu nga okyalina access emutuukako era nga ne taata oyo akyalina access ekusobola okukutuukako ne waaba takuwadde yadde ekikumi muleke alaba abaana oba omwana ne bw'anajjanga ng'atamidde abaana balimanya kitaffe yali mutamiivu yensonga lwaki teyabeera mu bulamu bwaffe era yensonga lwaki maama yanuba ate basinga mother b'ennaku zino anti ogenda kusanga nga tulina abaana 4 mu bataata 3 tulina abaana 2 mu bataata 2 tulina abaana 5 mu bataata 3 which means nti ojja kutuulamu naawe weekubemuko katto kyogambe nennemu obufumbo obusooka nennemu obwokubiri obwokusatu kitegeeza nti n'obugumiikiriza ennaku zino abakyala tulina butono okunoonya ssente n'okuyiriba kutufukidde okunoonya ssente n'okuyiriba naye abaana bano betusuuliridde bano betulekedde bannyaffe balabirire bannyaffe baatukuzanga n'omukono ogw'ekyuma naye ku bazzukulu baabwe balebe bumu balebe bumuuko ekyo abakulizeeko ewa jjajja mukimanyi jjajja takuba baana bajjajja batono ajja okukukambuwalira nnyo ate tagenda kukambulira ku extent kuba tayagala mumukyawa tayagala omuzzukulu amunyiigire
ate ne bajjajja b'ennaku zino ajjaga mwana wange yandabirira oba ogwana nange gukoze guki muguleke muve ku mwana wooli yaleeta wano ka sukaali yasasula amasannyalaze yasasula ka TV muleke omwana wooli oba okitegedde bakuze omwana wo nga bagamba ng'omwana we bamukuliza kumuleka omwana wooli naye ng'ate ku ggwe jjajja maama oyo oba taata oyo yali mukambwe ennyo ku ggwe ate ku bazzukulu mulebevumuuko so kati tubawo obudde babwetaaga abaana bano beetaaga obudde bwaffe omukono gw'omuzadde gwawukana ku mukono gw'omukuza omukono gw'omukuza gwawukana ku mukono gw'omuzadde kyemmanyi ntegeerekese nsaba kuntegeera bataata bwe baba namwe bataata abali ekyo ne woba tolinako olina noonya omwana wo ate munoonyenga era bw'okole nnyo kyafazaali omwana aligamba taata affe teyatuweera naye omunnange alina akataka egindi ke yamala ke yatulekera oba okitegeere oleme kubeera ate useless throughout your presence is not there bataata abo ba deadbeat dads they pretend to be busy na buli w'omukubira agenda kugamba nze ndi busy naye bw'oba busy okwo tebuvaamu yadde ekikumi ekyo kinyiiza nnyo abakyala abali ba single parents ba single mothers kibanyiiza you pretend to be busy naye nga n'obwa busy bwo tabulaba kuba wali badde busy nga n'oli responsible you're busy and you're not responsible. Your time is not seen and your money is not seen. Time is money, they move together. If you can't give them time, give them money. Abaana tebaagala bintu bingi, baagala obuntu butono nnyo obubasanyusa butono. Kati ate kyalinyumya ennyo ng'omwana oyo mu bulamu bwe mwolinga muto nga tanaba kutuuka ate kusaba bintu bya bbeeyi. Poka tuyinza ogamba kangende nnono omwana wange wajjajja wange mutwaliko mu byesuubo ng'akyali muto ng'akyesuuba gye bujjajja kuba ayagala mutwala mu bifo birala nnyo nga n'ebyokuzanyisa byayagala biralamu mwana agenda akusaba ekintu nga kya bbeeyi ogambe kale najja ewaki ewajjajja we ntambulemu naye okamuweeko ku budde bwange so kati kabondi kano kaali nze ngamba kabondi k'abazadde bano abasajja bendiko kaali badde kabeerawo ng'abasa abaana bano bakyali bato ne mubajja buto nga muli mu bulamu bwabwe n'agamba naye taata wange yabeerawo nga nyina emyaka 10 nako mumulanga nga nyina emyaka nga 12 awo n'obula weefuule bize kubawo kati akuze akimanyi nti gy'oli naye gwe omanyi nti ono omwana omuto agenda kulaala bajjajja mukyala maama we jjajja mwami bakojja kuba ebiseera ebisinga abaana bano tubaleka mu sayidi yaffe nga baalaba ajja gamba kitange teyaliiwo from the start beerawo oko olibula ng'awezezza emyaka 15 olibula naye kati nga bakyali bato sima omusingi oguli kujjukirwa mujja kulwala wano mubeere ku bitanda abaana tebagenda balambula kozi alinoonya olunaku lwakujjukirako nga talulina zezo ensigo ze muli kusigamu abasajja akatono koolina kamala eri omwana wo tebaagala bingi anti oli ajja gamba jagenda mpuba busukaali babukanyuge ng'ovuddewo naye era balikimanya tatamu yaleetanga kakiro ka sukaali n'abaana baliga ataata afe no yajja nkutulaba ngajja ne kakiro ka sukaali katwale ovaako okinga okatusiza n'olaba abaana bo n'okabawa bw'otyo okuswala ye gwe omukazi yakweyambulira omumanyi obwereere bwe zali ekintu kinzikakkanya nga nze omukyala ng'omusajja yandabye obwereere bwange ate male mugamba oli kaavu tokola nze obusajja obumpi mbwewalira ddala saagala kumala kakunda abwereere bwange ate male nkagambe oli kampi ekyo kyokka kimmalamu amaanyi kasajja akaavu ate male ngambe baneneeyambudde akasajja akaavu gw'oswala gwe yeeyambudde kati gwe omusajja sigaza ekitiibwa kyo kiri eky'obusajja nti munnaaye wamukubako ekigo omumanyi n'omuzaalamu n'ekiwanga genda n'ekyo ekitiibwa kyokka eyo ego yokka kyewulire genda olumbe laba abaana mubeere mu bulamu bw'abaana bamwe nga bakyali bato bali bajjukira nga bakuze baligamba taata yabula ku myaka 15 naye nga akimanyi nti waliwo kubanga muto mubeereemu funayo mulamu w'omu gw'oba oteesa naye omugambe osobola okunfeerezako ku mwana ndi wano eno omwana agambe nti munnaye maama gundi yantwala nga nensanga taata wange mu kifo bwe kiti oba temusobola kwesanga ne maama we oba ne nazaala we gye wazaala omukazi
naye ne balaba oba bamukwano kugosobola olusindika yakuleetere ku mwana oyo n'abula. Abasajja mujja beera ku kitanda anti banyammwe mwafuuka bamamizi boy ndabawala bwe bagamba ennaku zino. Banyammwe babakyuse pampa, babakyuse pampa, babakyuse nga ne underwear ate nga mwazaala abaana ab'obulenzi. Byebyo ebyange. Ebigambo ebisinga sisita agezezzaako okubijjayo. Nze nno kyenjagala okusiiga ekifaananyi abaana ab'obuwala muteekeddwa okukimanya nti n'abasajja basoomoozebwa. Ki ky'otawulidde? Tujja gamba nti omuwala yasindikirizibwa olw'omusajja okukola obwenzi naye n'akola obwenzi. Ate ono gwe tuwulidde obwenzi yali yabukola dda, omusajja agenda okubukola ng'ono yabukola dda. Abakazi bagwa n'abasajja bagwa, abasajja babi n'abakazi babi, so nga ate abakazi bangi abalungi n'abaami bangi abalungi. Nsaba ofune ekifaananyi ekirala nti bw'oba osisinkanye omusajja omu n'akuyiwa, tekikonfirming nsi yonna ey'abasajja okuba nga yakuyiwa. Ne ku mukazi totunuulira mukazi omu gwe wawasa oba gwe wayagalako n'akuyisa bubi n'owunzika nti abakazi bonna babi. Kitegeeza ki? Omuntu oyo gw'osisinkanye yabeera omubi, si balala bonna. Omusajja oyo ye mubi, si ffenna. Omukazi oyo ye mubi, si bonna. Nabagamba mujja genda mukitegeera mpola nti ekibi bwe kyayingira mu nsi muno SIN, kati bano buli omu omukyala agenda kuwa nsonga ki? Mu kino njagala mutegeere nti ovunaanyizibwa ekyenkomeredde ku nsobi zo nga ggwe. Eno enkola y'okugamba nti nze omusajja singa teyakola bw'ati nange sandikoze bwe nti, omukazi singa teyakola bw'ati nange, kugamba okulemwa kw'omusajja kwonna akukuŋŋaanya n'alaba ng'omukazi yavunaanyizibwa, teyakola kimala, teyaliiwo, omukazi n'omusanga nga naye yeekwasa ekintu kyekimu. Abaagalo, ne mu mutima gwo oba okimanyi nga tosobola kufuna buweerero nti kakati mmaze omusasuza, kakati tugudde dro, omupiira guli emu. Mukwano gwange ensobi esigala nsobi. Oba nkiddemu nti okitegeere, ensobi gye wakola tolina nsonga z'oliwa ezijustifyinga, ezikwejjeereza ku nsobi gye wakola, kubanga ensobi erisigala nsobi. Okwo kwe bayita okutwalira amateeka mu ngalo. Tewagenda kunoonya bwenkanya mu bavunaanyizibwa, ogenda okulaba ng'owunziko obwenkanya obwenoonyereza, watwalira amateeka mu ngalo. Musajja gwe tolina nsonga gy'ojja kutuwa lwaki okoze kafankunaali oyo yonna, kubanga omukazi gwe weekwasa mukwano takutumangako. Walina osobola omukisa okusalawo n'ogamba nti kino omukyala mumaze kagende ennoonya omulala, ne wasalawo okola byokola in the presence oyo nga waali. Naawe omukyala ekintu kyekimu mbagamba, bw'oba omuntu omukooye muviire, tojja kutta omuntu, ojja kwesuula mu buzibu. Gw'ovunaanyizibwa ku nsobi yo. Nze nvunaanyizibwa ku nsobi yange. Surprisingly, bwe tuliyimirira mu maaso ga Katonda waffe, tolina bw'oyinza kumukakasa nti munnange omwami gwe wampa, ate nga gwe wamwefunira, baakubuulira byonna ebimukwatako, baakubuulira lwaki ogenda kutomera, n'owunzika ng'ogamba nti munnange Katonda wange, nze nandibadde ntuuse mu ggulu, sigwana genda mu geyeena, omugeyeena atwalayo musajja. Mukwano, ebyo byogerere wano naye mu mutima gwo kimanyi. There is no reason, there is no excuse gy'oliwa mu bwenkanya okujustifyinga ensobi yo. Nsaba Mukama akunkuumire. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo, okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo.
buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.